Kalama TV. Kadama ayagala kwogera ku offices ezibaleeta oba company ezibaleeta okubeera nga bwe zimala obatuusa mu Buwarabu oba ne zimanya nti eno Kadama agenze ebyayo nga zikoma nga batandika kubeera nga ate banoonya bapya kwegamba beerabira abakadde ne babeera nga banoonya bapya olw'okubeera nga bo babeera baagala ssente naye bagamba Abakadama agamba nti bandisabye okubeera nga bye mubasuubiza bye mubagamba nti mujja bakyekingangako nga tebanava Uganda mubeere nga mubikola. Katuwulire ensonga ya Kadama ono ngeri gyagisengekamu. Alonya buli Kadama TV. Naye nga gyebaliko ssebo kansobire munnange oli bulungi nange gyendi eno Saudi ndi bulungi. Kadama nange nina ku nsonga yange bannaye gyenjagala otuteesezeeko munnange ssebo oteesa bulungi era ssebo tukwebaza nga tukwebaza webale kubeera ng'otulwanirira ssebo nze mbadde nsaba otutukubireko ku mulanga mu Uganda otwogerereko ne ku bano aba woofiisi ez'e Uganda abaleeta abaana ebweru kubanga olaba Mr. Kadama woofiisi zino ezireeta abaana ebweru batono nnyo abafa ku baana ne babagobererako mazima ddala tugenda okuva e Uganda batugamba buli kimu bajjanga kuba batulambulako bajja kubanga batufaako naye Mr. Kadama oyinza okufuna obuzibu nga n'ofuna obuzibu n'ogamba nti kookubire ku bantu bo aba woofiisi abaakujja e Uganda ne bakuleeta eno mu butuufu ne balwawo okuddamu okwanukula ne balwawo oba okukubirako ne ku woofiisi z'eno oba naawe n'otasobola nakuwulira yadde eddoboozi erigamba nti oba omwana ono yatugamba bw'ati ne bw'ati naye bannange ndowooza Mr. Kadama kyengezaako okwogera okitegeera bannange bandituyambye naffe ne batufaako bwe baleetanga eno abaana ne bafuba okulaba woofiisi za Uganda baneezifubenga okulaba abaana be baleeta eno babalambulengako bateekewo ku gundi oba ŋŋambe nti nga bonoogamba oba follow-up n'obeera nga kweggamba osobola okukeberako ku mwana n'omanya nti omwana kubanza ensuubira abo abantu bamanya nti bano abaana baafuluma bali bwe bati bano bali mu kitundu bwe kiti bano bali mu kitundu bwe kiti ne batufangako ne batulambulako kuba waliwo abaana b'owulira Mr. Kadama nga bali mu mbeera si nnungi abaana nga bali bubi batono nnyo abali obulungi naye banaye tubadde tusaba ssebo otutereyo ku mulanga woofiisi zino ez'e Uganda zifenga ku baana bezireeta beziyingiza kaŋŋamba oba Saudi oba Oman oba Jordan nga si nsi emu yokka kati kuba kati nze ndi eno wa Saudi naye Mr. Kadama waliwo abaana nga bambi babonaabona nga bababonyaabonya mazima ddala ne bakuba emiranga woofiisi ne batabaanukula ate nga ne bano abantu be tulimu bannaye temubanenya eno gye tuli kiringa bw'olaba nti tuli mu bufumbo jona luli Mr. Kadama buli w'obeera nga wafumbirwa mu maka omusajja gw'ofumbiddwa n'atafaayo manya omusajja gw'ofumbiddwa abantu ba famire yo ne batafaayo bakuggyako mu maka go kulambula oba kulabako bw'oli mu butuufu n'omusajja gw'oba ofumbiddwa tayinza kutwala nnyo tayinza kuteekamu nnyo kale buvunaanyizibwa gamba nti ono mukazi wange kwegamba era naye akwetwalirawo bw'atyo olw'ensonga ewammwe gy'oba wava talabayoko kubakuwo bajja kukukyalira kati neeno bwekityo bwe kiri mazima ddala otuuka mu kiyumba mu watuuka Mr. Kadama nga tofunangayo yadde kasimu nti kaakano kavudde Uganda kakubuuzaako oba nti kasimu kaakano kavudde ku woofiisi eno gye watuukira nti oba bakubuuzaako nti mukamawo akugambe nti oba woofiisi yo munnange ebadde ekubuuzaako oba ne bakuwa kasimu naawe n'oddamu amaanyi tekibanga nawo ne bwe tufuna obuzibu ne tukubira abantu b'ewaffe
mugundi mu ofiisi zino eziba zatujja Uganda otuleete balwawo okuddamu okwanukula ate nga ne bw'aba akwanukudde aba akuyambye nnyo oluusi bazitunulako butunuzi bwe bati message n'ogisindika n'olaba nga yagirabye naye n'atakunyega mu butuufu ssebo tusaba otutereyo omulanga mu bantu b'e Uganda woofiisi z'e Uganda ezireeta abantu ebweru ezireeta abaana ebweru zibafengako zitufeeko bannange batulambulengako ne bakama baffe ddala mazima bwe balaba nga naffe tulinako beesa emabega abantu baffe batubuuzaako n'omuntu eyandibadde agenda okuyisa obubi atya naye mazima ddala omuntu bw'atalabako ku muntu akuwondera gw'osuubidde ye aba agenda kuyisa mu ngeri etya banaye tusaba ssebo tutereyo ku mulanga tuyambe kuba osobola okutuukirira ku bakulu abali e Uganda abakulu pulezidenti waffe Museveni mwogereko naye afe ku baana be bayingiza mu nsi z'Abawalabu okujja okukola bannaye batufengako bannaye bateekewooko ne ku mateeka amakakali abantu bano nabo babateekerewo ku mateeka amakakali nayo nonsonyiwa ssebo naye kyekyo munnange mbadde nsaba nange otuyambe ssebo taata tuyambe otukubireko ku mulanga eri woofiisi z'e Uganda ezireeta abaana eno ebweru batufengako batulambulengako mbutuufu omuntu n'oleeta omwana wano bwe tugenda wano nga tugenze mu ofiisi tusaba emirimu batusuubiza bingi batugamba bingi naye olumala okuleeta eno abaana ebweru mazima ddala tebaddamu na kutufaako oba babalambuleko oba babeeko ekintu kyonna nti kii kino kwegamba na bano nabo kye balaba ne bagamba nti kino tetujja kikola bwe tuti ne bwe tuti omuntu tetujja mubonyaabonya oba okitegeera Mr. Kadaama kyengezaako okugamba ssebo mu butuufu batufeeko batulambuleko bateekewooko ne ku mateeka bano bannaffe bano ab'ensi endala bannaye babafaako otunulira omwana omufiripayini ssente zaafuna mpitirivu ne bamubonyaabonya babagulira buli kimu naye Mr. Kadaama bannaye tuli bubi newankubadde nze sijja kwevuma nti oba kale bambonyaabonya nze ku sayidi yange sinnafuna buzibu nnyo bw'amaanyi naye ate era ekyo tekinneeyunuza olw'ensonga batugamba bano abantu bakyuka nga ssaawa n'olwekyo taata mbadde nsaba otuyambe otudduukirire eri bannaffe abamu babonaabona eno Mr. Kadaama mu Saudi abaana bangi bafulumye mu biyumba badduse naye ng'osuubidde abaana abo abadduka ebeera mbeera nnungi toyinza kubeera ng'oyisibwa bulungi n'odduka era omuntu ogenda okufuluma mu kiyumba ebeera mbeera mbi saba tusaba otuteere omulanga ku gavumenti yaffe ey'e Uganda abantu bano nabo babateekeko ku mateeka baba n'abateekako ku mateeka mu butuufu nabo ne bamanya nti Uganda abaana abayingidde baliko amateeka bwe gati kizibu nnyo okubonyaabonya abaana ssebo kwe k'okusaba kwange n'asanyuka nga nange owuliriza mesegi zange zino n'otutuusiza omulanga ogwo